teweegattangako. Masaka fight. Abantu baagala okumanya. Okwegatta kutya mukama wange. Okwegatta nti tukole eki tutambuze omuziki. Kitegedde. Okwegatta. Era ng'omwana. Tosobola tuuka waneno nga tebakulimba. Tosobola tuuka waneno nga okyali virgin. Nga teweegattangako. Kya butonde kyatutondera. Omuntu alina okwegatta. Si bintu byange. Ku Fake Media kwe tuli subscribe, like, comment, share. Tuweerabira kade nga bwentera okutegeeza programs zino zifune nga zaaka premiering. Kati wano wendi ndi wano Busega eno Grace Records mu studio ensanze omukulu Fight Right. Ono no chali wange tumanyiganye kumala ebbanga munnabuddu mwana we Masaka. So ngambye kamusaleko ate tunyumyemu ebigambo abadde tamumanyi omumanyi ate abadde amumanyi weeyongera okumutegeera musicale tumanye ekintu kitambula kitya n'ebirala ebimukwatako ye ng'omuyimbi. Nsanze okusinkana Fight. Nange nsanyuse papa. Ogamba otya? Ndikiriya. Mpozi mwe. Sooka oba namusize. Naye nga kiyisya baganda bange amanya bambita Fight Right bitono. Era nze muyimbi yabayimbira Katonda bwe yali atutonda twamunyigayo kantu. Nkubye ennyimba waliyo bitabo bitono ffe twambala buli musono. Eryo nalyo wali eyongerako erya bitono. Abasinga baali mpita nenga kandiyongereko. Okay. So Fight, twandyagadde okusooka okumanya nga tetunagenda nako music. Gwani agaddala oli waawa mama ne taata baani be baani? Nze amanya amatuufu bampita Mulindwa Franka. Nzalibwa Masaka Butenzi gombolola lyabo bagiyita Buwunga. Mama wange jali omuyita Nalwaga ni taata jali omuyita Muwonge Ronald. Butenzi? Ngwe bale bakoma muli bameka? Tuli abaana 9. Gwe wakumeka? Nze ndi wakutaano. Bawala bameka balenzi bameka? Abalenzi bali 4. Abawala era beevu. So mbulira akaawo katini nnyo ng'okula situation kye yali ewakaawo baganda bo baali bakumanyi nga omwana ali atya? Nze okula kwange era nze nkuze ndi mwana wa ddembe nnyo. Lwakadde nti era saakuliramu nnyo ndongo enyingidde nkuze. Nkuze ndi mwana wa mirembe. Biki byewasinganga okwagala mu buto? Era nanyumirwanga nnyo music wa Kenzo yondooza. Na mupiira. Ng'olwo mirimu ki gy'okola ewaka? Emirimu gy'ewaka era ogimanyi kugenda kunona ku nku mazi biki. Kwebuzaabuza waka. Okusoma kwo tubuulireko osomeddeko wa? Okusoma kwange bannaaye. Okusoma kwo kwali kutono. Ko nasomerako awo Butebe bagiyita Butenzi Primary School. Nasomerako St. Kizito. Naye era nakoma mu kibiina kya wansi nnyo olw'ensonga za kase. Primary wakola otya? Primary sajire primary nagikoma mu P5. Ate n'ogenda mu secondary nga primary teweddeeko? Siina gye neeyongera navaayo buvi ku ssomero nentandika ebirala. Era yali yakasente? Era ya muzeeyi wange y'obusobozi bwali butono naye tujja kukola tufune ssente wadde tetusomye. So baganda bo basomyeko? Basoma gye bali basoma. Abato bakyasoma. So tubuulire ku mbeera eyaddakaawo P5 tokyali mu kusoma kuvuddemu awuzzaako ki? Awo nva Butenzi nvaayo ngenda awo ekyabakuza waliwo omukulu wange navaayo budde waka mu kyalo nga nina emyaka nga 14.
awo ne ŋŋenda awo ekyabakuza wali omugukulu wange wenamala ebbanga kuva mu myaka 14 paka ku 18. 18 awo. Naye obulamu bwali butya during oli naye? Bwaliwo bwanyangwira olw'ensonga nti nali mwana nga njagala era bwe nakulakulamu nambuuza ati njagala okukola nimugamba njagala kwokya muliro neŋŋendako ku muliro okwokya ekyabakuza awo galaji bagiyita dragon netwokya awo ku muliro nenjokya bino nzigi biki? Ebyo nembiyiga bulungi nnyo naye nemba nga ntambuza ku ebyo mpola mpola paka wenavaayo Masaka ngambye okukola. So kati Masaka ovuddeyo mwaka ki? Masaka nvuddeyo 2019 wenviiriddeyo okuvayo ddala kuba mbadde navaayo 18 nenzirayoko kati nenkomawo 19 paka kati. So covid akusanga eno? Covid era ye yankwatamu eno yansangamu eno. Kati bw'ova Masaka eno wajja waani? Wajja ozze kukola ki Kampala? Eno ninayo mikwano gyange oba balinga baganda bange we bali awo Masanafu awo. Wenajja netandika okwasaganya obulamu mpola mpola naye era nga sikola just era nga tubeerawo okubeerawo mpola. So music awo kati olwo eri wavaayo ekya music tekinnajja? Eri navaayo nga ntandikiriza okwagala okuyimba era mikwano gyange gitandise okumpagawaaga biki kyosobola naye nga sinnabakola audio nga tugenda ntuyimbamuko ku bupate bw'amasomero biki. Kivaawa inspiration evaawa? Otandika otyo kiwulira nti nsobola okuyimba kaŋŋende ntandika okuyimba? Era gyali mikwano gyange nalina mikwano gyange nga bo badansa kati nze nga just ntambula nabo mbeera kale nga mikwano gyange kuba twali ku kyalo kyekimu nga baperforminga kale nga baneegombesa tugenda nange neŋŋamba nentandika okwagala okuyimba mpola mpola nentandika okujja nga nyimba nkuba gundi za line za febusi nemba nga nzikwata zo suspect laser nekinja nga kijja mpola mpola nentaluka nga nsobola n'okuwandiika line zange bwentyo. So eno ojjayo covid yayingiddewo 2021 yakuyisa ati? Covid yampisamu bubi yatuyisa bubi ffenna mu ggwanga lyonna. Wali orecordinzeyo ko luyimba? Wena gye Kampala neŋŋenda wa muganda wange Fabi nenkola oluyimba baluyita bitabo bitono. Olwo ne lukola mu covid 2020 ne lukola bulungi mu covid awo neera saasobola kubanga ndufunamu kyendufunyemu. Tewafuna performances tebakubuukinga kuyimba eyo mu bivulu? Era twagendanga naye nga bya misinde era ovaayo kulina kyofunye oluusi mane promoter akututaduse neera nga sinatandika nnyo bya kuyimbira ssente. Kyekyo. So bitabo bitono omukozi gwe wewandiikira? Nze newandiikira. Awedde oleese ekyawo? Bitabo bitono ngeri gye nali nti nakatandika saali serious. So wakakuba nosooka n'olaazaamu awo? Mwaka nga mulamba talina lugendo banga neza studio zennyini teziriiwo? Nange kyendiko nga ndi awo manyi ndi muyimbi tugamba wali ogezesa bugezesa olabe naye nga sinaba kumanya nti nina okuyimbira ddala naye kati era ngenda nkifuna bufunyi kati mwaka ndozi oguwedde wentandisoga nti kambere serious. So far wakakisanga otya? Kyo kizibu era endongo yo gimanyi neggwanga mwe tuli
twefaako abasinga beefaako bokka bwebanga bakusookayo oba naawe nakulwananga ggwe wakati ife ab'e Masaka tulina musuuza gyaye nti yatusooke Kampala n'awamba tuba tusuubira okutukwatako naye bw'aba nga takutteeko era kitegeeza naawe nakulwananga musajja weetuuse gyeweetuusizza era tulindira ni mu kulwana era ntuuseewo nga nze ne mikwano gyange. So far birungi ki byewakafuna mu ndongo? Birungi kyenyinza ogamba nti nakafuna mu ndongo ninamu emikwano nina mikwano gyange gyentunuulira nenga nti oyo asobola okuntuusa wano oli asobola okuntuusa wano naye nga ndongo yeebandaze. Okusomoozebwa kikuwo kyasanze? Okusomoozebwa kwe nasooka ofuna ndooza kwali kubanga oluzungu nga tolumanyi nga sobola kulwogera naye ne bafunako omuwala omukwano gwange yaŋŋamba nti bw'ogamba nti tomanyi luzungu naawe nekikubeera nnyo nokyeyingizaamu ogamba ngenda kukola ntya kigenda kukulemerera nowefuula nti omanyi ate nga tomanyi kijja kulemerera naye gwe beera free ekkiriza abantu balage nti kyoli kyekyo. Olwo weewali wakwetaagisa okwogera oluzungu? era kati tubadde tukuze tulaba abayimbi era oluzungu lwetaagisa era nja kulusoma nja kuluyiga. Obaamu n'olulwo olwebaza olubuuza olukola ki ate luli olukakalirwaki? Tulina okutula ku ddiiru badde nga tulina bamaneja naye nange ndwetaaga. Oluzungu olwo lusobola okusayininga agreements? Kyekisobola kyekisinze ndoza kyekyasinga okuntiisa naye bino mbukuyimbako. So kati olina pulaani eddako oba mu ttendekero okuyiga olulimi? Era kati ndi kufaata ssente nja kufaata ssente kubeera n'abanvuganya kyebeepankisa nti kasita tamanyi luzungu benvuganya nabo naye kyensobola bagamba nti oluzungu tumanyi bangi abatalumanyi naye nga they have been successful era nga balina abantu ababayambako okutula ddiiru n'ebiringa ebyo. Bangi nina kuba nze nina n'abantu bemmanyi nga asobola bangi baweeredde ne bagenda ne Makerere naye nga ye tasobola kusoma luzungu talina kigambo kyasobola kwogera naye nga sente azina naye kati ate ye si muyimbi kati nze ndi muyimbi. So producer ki b'okola nabo? Producer owange gwensinga okukola naye bamuyita Fabi. Pozi kati naye nkolako ne Challenger Pro n'omukulu producer Kiwuwa naye era mbeerawo neeno tufumba endongo yaffe tena bye tugenda okuta nga byanjawulo ku bye mbadde nfulumye. So video okola ne ba directors ki? Videos mbadde nakolako ne Asla Shoots nenkolako ne Arthur director naye manager wange naye abeerawo ambeereddewo nnyo. Ninawo Michael Jones director naye ne Honest Fix ya shooting ze mpya. So ng'omuyimbi uma gy'oli? Uma yo mbadde sinaba bitegeera bulungi agaba bikusomese? Manager wange wanaabanga nti tugende tujja genda naye kati sirina kyembagaza kuba sibina kyembimanyiiko nnyo badde nkyayagala kutuukawo nja kugenda bwe kinaaba kiŋŋambiddwa nti tugendeyo naye kati sibiriiko. So kati shows okubaakubako naawe kuba kati oyinza okugamba nti music abantu bamutegeddeeyo bookings weeziri eziwera? Bookings era zijja zesijja gamba nti nnyingi oba ntono naye ng'era tugattagatta kuba n'ebyo twetaaga bingi n'ebyo tuteekamu ssente bingi music etumuteekamu ssente kati oluusi era ofuna obusente eyo n'obugattagatta era nebugaana okukola ekiggwa.
So far gye bakakubuukinga kubasinze kubuukinga wa clubs festivals nga bonogamba bivulu yoba mikolo abaana bava pate ezo zino zi prom party mu masomero ezo zezisinga okuba nga zintambuza. Yeah. So nyumiza ku mbeera ebeerawo eyo naddala bw'oba ogenza okuperforminga kiba kitya abaana music wo bamwaniriza? Music wange bamwaniriza bulungi, abaana bamumanyi just era bamumanyi era nze wemba ngenzeyo okuperforminga oluusi waliwo wemba nga sirina vibe bulungi neera kati era oba oli awo non-stop nagamba nti ogwo performance naye kino kibadde bwe kiti kino kibuzeemu lwaki n'omugamba mbadde siri bwe nti nakitegeera ne kati ate guno omwaka tugenda banga tutereeza byonna ebibadde ebitutawaanyaamu. Ng'omuyimbi endongo yaffe wano e Uganda ogiraba otya? Tugenda mu maaso tuzze mabega oba tuli awo bwe tutyo? Endongo edduka speed y'amaanyi nnyo egenda kulira ddala kuba kati abantu baana bagenda tuuka ekiseera nga tebakyatya na bayimbi basookawo kubanga bajja babakoze nabo bye baakola nga babikoze baana bariyamu balaba bakoze ebintu. Kikyolaba ekikyabula mu ndongo yaffe? Ndongo yaffe bulamu ndooza ebintu bibiri kwagaliza ndooza na gavumenti etufeekokko gavumenti music ebawe ku ssente mukole audio ne video kati fa music waffe omuyimbi asobola okuba hiti neggwa nako naye nga taguzeeko nambala empya kati ebintu ng'ebyo waakiri osanga gavumenti yandibadde ebyo erina abantu ababitukolerako music oluyimba lukozebwa luti nga kati ng'Ekenya eyo nakyali wange yaŋŋamba nti eno oluyimba lwange oddukuba oba oluyimba lw'omuyimbi oddukuba alina oba ne yaŋŋamba kaadi ki aba alina okuba nga yalusasulira kuba radio oba ki yeyo copyright ndooza gye baleeta naye era ffe tetugenda gifunamu nga ffe abatandise. Lwaki? Ate baatuwadde emyaka simanyi emyaka 2 simanya kuva ddi. Ogumiikiriza abantu babadde mu industry wano myaka 25 osanga abaddemu emyaka tugeze 2 nga copyright ebadde temukolera ate gwe agenda okugumiikiriza 2 egisigadde mu maaso ekukolere. Era Uganda tekyatukanga nnyo kuba kati tukimanyi nti omuntu osobola okuba hiti nolimba nerumanyikwa gwe n'otamanyikwa ekyo. So ng'omuyimbi inspiration wagijja ku muyimbi kigwe? Nze omuyimbi ye era abamanyi obogwe bamanyi Kenzo gwenkuze ne ngamba banaye neera njasanyuka nnyo nga nange ntuuseeko wentuuse oba nga asobola olaba nti omwana yeyoyo yajja. Wali omumiitinzeeko? Kenzo namumiitingakokko twogeramu bye twogedde naye era tusuubireyo kwa kolabo. Kati kolabo era ayinza ogimpa nga nina wentuuse wazitowa kati era babeera kati era babalaba tukyali wala baba bakyatuyisaamu amaaso kikyo. Naye nga music wo yamuwulirizaamu yakukkiririzaamu? Musiki wange yamuwulira nina n'oluyimba lwe namuyimbira aye nga ye ng'omwagadde olwo yaluwulira bulungi era yali aŋŋambye nkole oluyimba ewa producer weeyo naye engeri gye batambula ennyo saasobola bikwasaganya. So ono music bitabo bitono eno genre gye tuyita tutya? Buli muyimbi kyemmanyi
So alaba amanyi kyalina okukola. Kati nze wange music gwe nnyimba ndaba nga walaga abantu bemuwa mbamanyi beebo abeeyongerako bejja kweyongerako mpolampola, naye kati abantu bemuwa music wange bamwagala era music wange agenda kuteekawo embeera mu ggwanga. So ba promoters mwebali mu industry yaffe eno n'abantu abalala bangi, ba producer, ba director, baani kwaba abantu betukolagana nabo mu industry, ba media personnel mwebali, baliwo abasinza okwanguyira? Ba promoter, tulina ba promoter, ba producer, ba video director, aba media n'abalala abakwambaza. Obwangu osinze bufuna mu bantu ki abeetooloolerako industry eno? Ba producer bebasinza okwanguyira. Ba producer bo awulira ekintu ky'okoze kyewakolako kati banyanguyidde ba producer kyekituufu. Era ofulumya audio tekisobola kuntawaanya. Abasigadde obuzibu osinze busangawo? Ebisigadde era kati ssente ze zibikutte. Ssente, promoter mba bayagala ssente, director balina okugyawo kamera malaya balina omuwa ssente, DJ ssente. Ne ba producer ba ssente naye ye bo basobola omanya embeera. Ate engeri ekintu gyabanga studio kati eno yino weri ebayiye tosobola mugamba nti ntaddeko amasanyalaze ga kizike n'agaana okukolera. Kukolera ka balance n'okaleeta mpola mpola. Abasigadde zonna abazaagala? Bayagala n'okuwa kati director aba alina okuwa video ng'omazeeyo. Era wekiri lwaki abaagikuwa ogigenda ogipromoting ku TV wa yonna ku YouTube nga tonnamumalayo? Ne kati ekyo kisobola okukola kiba kikola naye omulimu gw'aba agukoze. Nze ngamba omuyimbi bwe mba nga muyisemu emabega eno yonna ne mushutinga video ng'osobodde ogimaliriza, omuyimbi osobola mpozi nga oluyimba lubadde talonnaba kutambula naye nze nina oluyimba olwatambula video director n'agaana ogimpa nga sinnasasula mba ne lutambula namala kwetundako ndowooza natumala kutunda na simu yange ne muwa balance we nenkomawo nempanga ebyessimu. Kati video director osibangu nnyo. I know, but regardless we move. Tunyumyamu ne Fight Right ono muyimbi munnabuddu nga wenkugambye wewaffe Masaka, ate nga nze mukkiririzaamu kubanga kyali wange maze ebbanga nga mulaba atandise okuyimba nze mu industry muno nga mwendi era endongo yenjiraba ndabira ddala nga maaso eyo gye tulaga ate ekintu agenda kikubira ddala naye kyensuubira ajja kunneerabira. So Fight nkulabira ntya ssebo ntandikirawa ate twabalabye eggulu naye omuyinji oba teyeerabidde muntu just oba olina level k'otuuse ng'olaba omuntu ono takyali level yo. Ekintu ekyo nze nakiraba omuyimbi kati olaba wano wendi ebiseera nyina ebintu ebintwalira obudde byotasobola nagamba omuntu asobola okunkubira n'essimu ne oluusi ne tutwogera dakiika 2 ne mugabaayi naye nga nina ebintawaanya naye nalowooza nti kweraga kati ate ejjuke omuntu lwe yeeyongera okutuukamu eri mu mirimu emingi aba busy era just omutegeera n'okita gakyali wange kati ali busy bimutwala. Wabuliddeko nti abayimbi kati mugenda kutandika okuwa omusolo? Nabyoliddeko naye tebikwatako.
ebyo waliyo abakulu abajja bimaliriza nze sinatuukayo eyo. Bajja bikolako ba abitex. Kati nze sina kyenjogera nnyo ku ebyo era gavumenti anti abitex promoter naawe olina okusasula gwe ng'omuyimbi. Anti kati tebijja kukola. Nze nkigulira tebijja kukola kuba baali babireetako ddaaba. Baali babyogerako kodde ebintu ebyo. Abayimbi ensangi zino agasseeko ekyokubanga afunayo oba oliawo ekivuga kyakuba oba kyayiga bw'abanga oluusi ayimba yekka n'akubirako ekivuga. Olina ekivuga ky'oyizeeyo ky'omanyi okuba. Era kati wano wonsanze wano Grace Records mbeerawo nsobola okukola vidiyo ezimu zitema. Nsobola okupyana eno nayo ngitegeeramu kodi ezimu nsobola ozikuba sinaba kubanga nga manya bulungi ne producer Kiwuwa byonna ebisinga ajja bimpa kuba wano mbaawo. Ne mukulu Arthur anjigiriza okutema vidiyo era kati sobola agamba muntu nti nkolera ka lyrics vidiyo. Mashini weeri wali nteekako buteesi. Wekolera waakawo. So singa obadde oweeredde tomanya Katonda akola ebyamagero oba akola munnaye ebintu bye mu mbeera yonna, tomanya singa obadde oweereddwa obuyinza obw'enjawulo, kale ne bwe tugamba nti oba mu gavumenti, ki kyolaba ekyenjawulo ky'osobola okukola mu industry ng'abaliwo tebakikoze ng'ate olaba kyetaagisa? Nze sina mu gavumenti. Nze nemba kati nga ndi ku level ya Kenzo. Abaana b'e Masaka singa nabaterawo da studio nga barecordingira bwereere. Kuba gye bali abaana tasobola kufuna $3,000 kuli kuteeka ku studio wa $5,000 ng'ate asobola ezo sente zirecordinga. Studio gye ziri mu kyalo baana babasaba asobola osasula $2,000 basasula abaana. Kwanza nakolako oluyimba e Masaka ne bannange $2,000 naye oluyimba bannaye nga lufu nga audio amaloboozi walowulirizaamu n'oga nti yimba lwali lufu naye nga era omwana atandika asobola omukolera ku ezo sente ye ne yegenda n'amanya nti kino kibi n'anoonya sente n'adda ku kiddako. Kati olwo bwe naluwulira nalumanya nti lufu era saalutaamu saalina gwe naluwa namanya nti bwavu bwange. Ne kati era ekyo nze mba njagala nteekeyo studio ewaka Masaka mu tawuni ate barecordinga oba zena wakiri oba basasudde $3,000 amasannyalaze nga producer nze musasula abakolera music kuba Kenzo sente azirina ne rediyo zonna ziba zino omwana oweeka abeweeka annaye Katonda mpenze katukusabire. So naye wali ku kyoyogedde okaanya nti music ffe gwe tuyita omubi ava ku muyimbi ye kennyini oba ava ku producer, kubanga bwe tuba tukanyiza $2,000 tuba tukanyiza nti ku $2,000 ojja kunkolera. Lwaki oba ompa ekiyimba ekibi naawe kennyini producer okiwuliramu noga nti nduwadde fight naye era talina gy'agenda ddutwala. Waliwo studio ezimu nga yo tesobola fulumya kintu kirungi ate omuyimbi ne producer be bafulumya oluyimba olulungi kati studio esobola obbonoonera. Producer asobola obanga mulumbu studio nga balikodinga buyimba bwa bukyaki buno obutandika naye nga bafunayo n'abayimbi bakwatayo ekyebirina nga abakubira nga badduka. Naye nga music omulungi producer na muyimbi bibamukola. Kati gwe fight olina ku experience ya studio ezo $2,000-3,000 olwo producer ateekamu logo ye muwakanga oyo kuba aba mubi amuteekamu nanti ye aba tamanya nti olimba teroba lwebiri ye aba amanya akuyambye akuwadde
yava asaba sente nyingi naye gwe asobola okugaa nti nkuyambye leetayo ebiri. Gwe tesobola kuvaamu nti sirundukoledde emitwalo 2 tesobola kumanya nti anyambye. Gwe oba omanya ndukoledde emitwalo 2 naye nga basize akolera oluusi. Nina ekintu kye neebuuza. Ekintu kino ekyokusiba enviiri mu bayimbi kyavaawa era lwaki tulaba nnyo abayimbi nga basiba enviiri? Kino kyongerako ki ku kariya yo? Omuyimbi buli muntu aba ne style ye mundongo muno. Kati David Lutalo nabwaba ayagala tasobola kusiba nviiri. Lwaki? Era nazisiba baganda beva bamugambirawo zijjeeyo kubanga ye nga ye style ye ni music gwayimba naye nga yo yeetaagisa kusiba nviiri. Kati nze mba neetaaga music wange ndozo omumanyi. Mumanyi? Ndenga performing mu balanga nina akawalaata. Si kawalaata. Naye kati enviiri zoze kuba osazenga aka His Excellency Bob. Kaba tekajja kukola. Omuyimbi akola kyawe music we yamuwa ekyokukola kuye. Yamuwa music gwayimba yamuwa ennyambala ye yamuwa neeyisa. Kirenga ye. Yamuwa ne style y'enviiri gy'alina okusiba. Sanga waliyo abazisiba nga zitunudde eno gwe yali afaaki naye ng'ate ye awulira byayimba bigenda n'ekyo. Naye kati ate waliyo kati fit kitwenza nakuŋŋamba nti nzijeko enviiri kuki? Okay, so tuddeyo wali ku fighting omuntu oli mufumbo? Sisobola kuba mufumbo mukama wange Fiki. Ndi mwana muto ndawa. Tomanya mna emyaka oyina emeka? Myaka mpezeza 21. Ngenda giweza guno omwaka. Mugwokuna. Tano ku pate nange nendya ku cake nduddo okulya ku cake. Sikolanga nno ku birthday naye no mpulira njagala njikole. Era manager ngenda mugamba non stop abikole. Tulya ku cake. So mugwokunaawo. Abiri mugumu nga giwera. Ekintu okiyingidde okyali baby. Kyali muto naye nebaza Katonda. Nsobodde otuukawo abasinga we beewuunya oluusi kubanga nina abaana be nasangawo n'oludde bunene bagamba ntambuza balaba nga ndi wala kyokka nga nze ndaba kyali awo kyatambula mpola. So teweegattangako? Masaka fight abantu baagala okumanya okwegatta kutya mukama wange okwegatta nti tukole eki tutambuze omuziki kitegedde okwegatta era ng'omwana tosobola tuuka waneno nga tebakulimba tosobola tuuka waneno nga okyali virgin nga teweegattangako kya butonde kyatutondera omuntu alina okwegatta si bintu byange sibisobola. Osembye kwegatta ddi? Bana biki kyoyagala abantu bye baagala okuwulira biri byonna babiwulidde naye na bino babyagala. Simanyi kubanza simanyi na mukazi gwe nnina. So naye ng'obuwala gye buli eyo bucrashinga ku ggwe? Abawala ogamba nno baba batwagala naye batuvaako bokka. Mubamenya emitima ate no by the way mwaba bacrashingako omwana n'agaa nti nze fighting kufa bitole. Mubaamu abalina true love. Omwana kati waliwo omwana agulaba nga mutuufu akwagala naye nga gwe tobiriiko nga tobiriiko nga tulina kyamukolera olina omumenya omutima. Nze sibaaga nze mugambirawo tuba busy nze mba busy nze ne ku WhatsApp yange message zijjudde naye mba busy keberako bantu gwendaba nti abawala
totawana kutunula na mu WhatsApp inbox ye. Omuwala aba ayagala akulaga nti ate yasinga okwagala ate nga And is that bad? kiba kibi kuba asobola okulaga nti yasinga okwagala ate oluusi n'akulabisizaayo love eba siriwaza era nze sikya wakowa love saagikowa njagala saagikowa for now naye siraka sigisobola kuba ate nze bwe njagala nnyo ate nkyawa nyiga mangu ati love yannema bweti. ogenda kumalako otya mu bulamu nga tolina mukwano? mukwano ngulina nina omwana naye tokutegeera bulungi, olina omwana akugirira gwe njagala gyali eyo akwadde atamanyi nti mwagala. kimutegeeza akitegeere avimbe eyo ku kyalo sobola kimugamba kati simanyi na gyali. kale mutumireko butumizi. asobola kumutumira tofaayo tajja kukalaba. kyensobola okugamba endongo egenda kufuluma. so kala kyezikolera abantu baagala okumanya ebintu bino. nefika ebyo tubireke. kale mmere kyekuwoomera singa kuwoomera ewe mukyera ndi mukyere mukyere ne juniri ne bwayise. Yes, so right now abazadde tobeera nabo, kiki obasubwako? bazadde bange sibasubwa kuba njagala sinafuna bye nina kubawa, njagala funa nja kubasubwa nga nfunye ne kati mpulira njagala mbeere n'ekyemba wange kyamaanyi awo mbeereyo nga mbamisinga balabako mu bye nabawa. kiki otaliirabira mu buto bwange? kyesirabira ndowooza kulwana. Twalwananga nnyo naye kati abaana gwakuba obanga be bakkuba? nalina ndi muntu wabikisakisa. sobola obanga oli wamaanyi nenkugwira akagumi n'oyika omusaayi nebagamba nkuwangudde naye naawe n'otya naye nga akagumi nange simanyi gye kavudde. kyasinze obusungu bwe butera okunkozesa. mba sina busungu osobola okunkuba n'obusungu ebuba nza okukola ate ebirala nza okuyisa obubi. muba toli mu music oba okola biki? mba siri mu ndongo n'obudde bunene endongo entutte nnyo. mpulira nga njagala kukola bintu bingi mu ndongo eno era sijja kuleba nti ojja kunsanga ewalala kati era mbeera nfumba ndongo ne muganda wange non-stop. ttiimu yange yonna ndongo kuba emirimu music yona asobola atulemesa emirimu nno muntu neatukulaba awo n'agamba ne bagamba oba omwana kiki naye ng'endongo yekusika bambi. What has been your best moment in life so far? sigenda kulimba. Tunakufuna akaseera kalungi kewenyumiriza mu bulamu? Sinaba kafuna nze nze mu ndaba yange ne mu mpulira yange kajja mu maaso wali kaseera ako nina kafuna nga mikwano gyange gyonna girikiriya gyeyagala bweyagazi ku ntuuyo zange. si ku ntuuyo zange, ku ntuuyo zaffe kuba tulina kola ffenna. So then worst moment? Yo weeri fight weeri share with us, tofaayo, feel free. Ebintu ebimu gwa mazima ng'ojja omuntu alina soka n'asirika
atunula butunuzi olw'ebintu ebimu nga byo siina nsigana n'obyogerako wano sandi byogeddeko. Okay. So wali okusoma tewo wakumaliriza wakomaawo wali agala kusomerera ki? Kati ffe twasomera tetwana bye tusomerera. Tewalina kyowulira kyoyagala? Twagenda kusomero nga tumanyi ffe tugenda ku ssomero. Kubanga omuzadde akusindise. Gende musome. Then ate bwe wakulamu awo era tewafuna kyogala nti I want to be this in life? Mudoza muziki kuba nayagalanga nnyo okuyimba, nayimbanga nnyo obuyimba bwa Musuuza. Awo ndoza we wantwala awo. Nayagalanga nnyo obuwulira kale sita firimu nga nze siwagira nnyo basita kale nga mpagira bakibanda naye nga myegomba embeera ze bintu bwe bityo. Oba omwana kati omuzadde aba alaba nti ono nno ayinza ogenda eno. Kale tuwe obubaka obusembayo olina b'otumirako mpeera obubaka obusembayo faani waali yakulaba n'emikwano gyo abakubeereddewo. Mikwano gyange ekisinga oba ekikulu mikwano nina emikwano egimbeereddewo. Waliwo abantu abambeereddewo ebbanga eritali ddene naye ng'ate likoze kinene nnyo mu bulamu bwange. Nga mukulu gwe bayita producer Kiwuuwa, Enule Kiwuuwa, Arthur director Arthur Michael Jones, Non-Stop, Gladiator ne Enule Kenny. Abaana bwe bali abo bambeereddewo naye nga omukulu no Kiwuuwa bambi mbeereddewo omwaka kati gumu naye gundaze nti gunkuzizza nkuze. So tusuubire kiffe ba fans 2023 tutandika mutandike kyenjayinza okugamba nti no tugenda kuba kati Non-Stop yeyaŋŋambye kati tukole endongo ku Non-Stop. Tukole endongo tulaba ba ku YouTube banaagigobayo era ngenda kutera endongo era kati mpadde nina muyiga wano Oluswayiri ku ssimu yange. Oluyimba lwenjagala okutalula teddu lwakira lunnyo njala dussaamu n'olulimi lweva tasuubira nti ndumanyi. Lujja akusobola omwaka guno nkulaba oyokya tebajjako ebyakatonda nga bwabikola guno omwaka nyinza oku nange kabaka mwanga. So music tumusange wa fight. Music wange ali ku YouTube. Naye abantu abasinga ekibanguyira genda bugenzi ku Google teekamu Fight Right bitono. Baleeta Facebook, Instagram zonna bazirira, Spotify, buli wali music wange baleeta wansi awo gwe oyagala olaga. Naye ng'ekijja okuba ekikulu basubscribinga ku channel yange ya YouTube kuba kyekimpeesa ekitiibwa. Bagiyita Fight Right bitono. Kale mukitegedde Fight Right bitono musubscribinga mulayikinga mukomentinga ate akayimba bwe kaba kakunyumidde kasharinge ne munaabe ng'asobola okukafuna. Okujjako ndowooza ng'olina ky'oŋŋamba naye nze ndabika nkutadde tuwe ennamba ya Non-Stop bookings zirume. Ennamba ya Non-Stop kweri ku buli akaunti yange yonna eya social media kweri kyensobola okupozi basobola okuba ku Airtel ye 070 46 03 428 eyo Airtel aba nayo bwogikubirirako. Naye nga kyenjo neyanziza feki webale kujja kutulabako wano mwana webale kutuwaayo ka chance kano kuba yatubadde wano eno tuzirwa kumika tubadde tetunabafuna pulogulaamu yonna
webale kujja kutuwa ku mukisa. Nange nzize ate munnange Chakabi kazi wagambe aliwe Masaka. Naye totuwaddeemu nno kapera sooka otuweemu abantu bayinza okugamba fight si yeye. Kola byanga ate nga njagaliza sirina mutima mubi byenvimbamba mu masaali gange mwaba nfuna obubi ffe Katonda bwe yali atutonda twamunyigayo kantu kati gwe bw'otuwalampagana walumbe yakunona yo bitabo bitono bitono ffe twambala buli musono fight right bitono yoyo nze mubawadde mu full swing mwe munaamanya kye munankolera so mbagala nnyo bana naye abantu bakufuula omuntu basobola okufuula omuntu gwotemanyi nti yenze ono nga gwe toneemanya nti nze ono naye nga abantu bo bakufudde dde oyo kyovula mwana abantu bakabi nnyo abawagizi baffe abanyumirwa bye tuyimba tuyiya ebintu ng'omuntu agaba bikyono byayimbye omuntu omulala naye abamu ne bakikkiriza ne bakisapootinga ne bakufuula omulala. Kale tweyanza nnyo tweyanze Gefic Media, subscribe, like, comment, share, tap the notification bell. Ekyo sijja kuwa kibagamba ate sharing abannaye wakono bwenkuleetera fighting olaba nakusanyidde ekintu kyongereyo tube nga twesupportinga tuleme ate kusupportinga abantu bewabweru nga abawaffe tubalisse wano. Njagala kwagaliza ekiseera ekirungi ng'olaba Fic Media takumira mpeera nsaba kunkumire kati ebibuuzo bifulumye so fees kati emboozi ya fees nkimanyi I know buli omu kati waali alina omwana gwaweerera emboozi ya fees naye tetulina kyakkola oba oziina oba toziina omwana ye alina okuddayo ku ssomero so omuzadde andaba yogera ne administration y'essomero ate omwana abe nga asobola okuddayo ku ssomero. Mbeere bulungi mweraba.